bakakasa mabadde beeraliikiridde tulina enkolagana nnungi nnyo Ssaabasajja Kabaka tulina enkolagana nnungi nnyo n'Obwakabaka bwaffe tulina enkolagana nnungi nnyo ne bakadde baffe abakulu b'ebika of course temubulamu abo ababeera baagala okukozesa Obwakabaka bwaffe oku alienatinga abalala ekyomukisa omulungi nti yakwewandiisa bwewandiisa twazaalibwa bwe tutyo era tujja kusigala bwe tutyo abo bonna naddala bannabyabufuzi abafubye okutulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo ne kibalema abo abakozi b'ebikolobero abaagala okwekweka mu bantu abakola ebikyamu n'adduka neyekweka mu ekereziya nga gyayagala okweka ebikyamu oba neyekweka mu Bwakabaka bagezaako komyawo bubadi obwa 1962 bagezaako tukola bye baakola omugenzi Ben Kiwanuka ekyomukisa omulungi tetuli mu 62 tuli mu 2024 they are 62 years too late. This is not 1962 abantu bategeera so tembakiriza babuzaabuza buli wolaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work bwe batwe badde nga bakola ekyewunyisa nti bwe babeereweeru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeereweeru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi ne banne mubalaba abo ba Buganda abo ababaagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonze bene kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa Obwakabaka tebaagala Bwakabaka mubagambe balondewo ekirimbo kimu ebirimbo ebibiri bikontana balondewo kye balimba kimu abantu babategereraawo era bagezaako tupaintinga nti ffe balabe ba Buganda naye bwemuuze ssebo nnyabo gwali eyo naawe ali wano omulabe wa Buganda yaani omutuufu kambajjukizeko bino ebintu wammanga teyalinze siba NUP abagana Ssaabasajja Kabaka ogende Kayunga oyo yali Museveni it was not us sinze nakera ku makya ne ngamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga abaganda oyo yali Museveni era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali naye ebyo byonna abamu ku bannaffe tebabiraba lwaki kubanga basasule munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja minisita w'ettaka ababadde bamuwuliriza nga Vola Beene n'Obwakabaka n'egye buvuddeko recently yagamba nti muli ba mukisa nnyo okulaba nti baboogerako eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita Kisa kya Sitaani yajjamu empale n'akunamira Beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu bonna nange n'antwalira omwo naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC oyo teyalinze oyo yali Museveni basebo ne bannyabo abamu abali wano temwegendereza nnyo nenze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region eno Ankole region eno Buganda region naye mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central ekyo sinze nakikola oyo yali Museveni abagobere n'ennyensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakkirizibwa kusomesebwa mu masomero baluwera oyo sinze yakikola oyo yali Museveni nayogedde ku nsonga y'e Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne Beene ne bamulemesa ogendayo ne batta n'abaana ba Buganda basukka mu 2 sinze na commandinga ettemu eryo yali Museveni bwe baasiba zaake yanyumiza ensi yonna era nange nakirabako nga bakutte bakubanga bakulangira kubeera ki
bamukubanga bamulangira kubeera muganda. Sinze nali mbasindise, Museveni yali abasindise. Bw'ogenda ekitalya kuba political prisoners be baakwata mu kulonda kwa 2021 9/5 bava wano. Sinze nakola order eyo order Museveni eyagikola. So ebyo byonna baganda bange, ebyo byonna bye mulaba bannaffe babiraba naye batunula eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira, ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako ne bagiraba nti Kyagulanyi muzzukulu wa Kayira, muzzukulu wa Nabembezi, muzzukulu wa Kamala byonna nti ate ye mulabe kyannaku nnyo. Naye kya mukisa munene ate nze najja nga ekyo kankireke. So basebo ne banyabo njagala obbasaba tebabateeka mwako kazannyo. Bakadde baffe, mukadde waffe Ben Kiwanuka yasasula omuwendo gw'amaanyi agusasula na bulamu bwe. Our generation must go past Ben Kiwanuka. I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Uganda. But my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Uganda bweterera ne Buganda ejja kubeeteredde. This fight is a fight for the Lubaras, it's a fight for the Basoga, it's a fight for the Kamaramajong, it's a fight for the Banyankole, for the Acholi, for all Ugandans. And we are not going to allow anybody to reduce us to home. Yes, tulina ebizibu ewaffe, n'ebizibu bijja kutereera singa Uganda yonna etereera. Finally, not everybody back home is negative. Baganda bange, abantu b'omu Buganda baatulonda 9/10 mwete musiima. Kakati tokkiriza muntu yenna kujja ku mulamu ogwo. Bw'olaba ng'omuntu omu ayogeza birimi, muveeko ogenda obuuliro wa booda. Kubanga olaba abantu bawansi, abantu ba bulijjo be basinga n'okwagala ennono, be basinga n'okwagala beene, kuba bo bamwagala ku mutima. So njagadde ekyo nkyogereko era nkikomye wano. Era njagala obbasaba eyo teyina kubeera conversation yaffe. Bw'ogenda ku radio, bw'ogenda ku TV, talk about Uganda. Kubanga baagala obba reducinga babaze mu buntu obweka. Baagala bazza mu bizibu byeka, bodda mu bizibu byeka. Omuteeso oba omuleseewa, omukiga oba omuleseewa, oba tomu including nze. And we believe that every Ugandan is equal and every Ugandan has an equal share. So nga bwe twagala ewaffe, nga bwe tufuba obutatukyaya waffe, nga bwe tufuba okutaanya ensonga ewaffe n'okumakinga sure abantu b'ewaffe bamanya amazima ge tuyimiriddeko, nga bwe tufuba okulaba nti abantu b'ewaffe tebababuza temuva ku omulamwa gwa Uganda. Si bw'olaba ngo wano bikyekutte, genda e Karamoja obulira abantu ensonga, genda e Busoga obulira abantu ensonga. Olumu nali Arua, omwana n'aŋŋamba ffe musoke muveeyo ewammwe tusooke mutuweemu tujje tusooke tubataase tugobe omusajja tumale tubayite. Kakati ekyo it must be able to speak to all of you. Njogeredde ebbanga ddene naye kansubire ensonga ezo zitanyiza basebo ne banyabo. Temukkiriza muntu yenna bateeka mu ndowooza nkyamu, temukkiriza muntu yenna bawula, temukkiriza muntu yenna kwekweka mu nnono kutambuza nsonga za Museveni. Abo basasule. Omuntu yenna ayinza okujja ne yeefula nti no yalumirirwa nnyo ebyewaffe naye nga mutume. Mubeere beegendereza ate nga bene bw'atugamba temubongota. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja.